one of the biggest icon in this industry, His Excellency Bobi Wine, president. About the president from day one, the ghetto president, Nupu president. Omaja bintu bya werangira ko bijjane biba. President nuli yali mukwanjula mukufirwa okwa mama wa Misa kisema kula nagamba, I'm now addressing you like the real president Omuronde. Yes. Anyway, it was his birthday on Sunday, and I will celebrate you. Happy birthday, President Bobi Wine. We miss you in the music industry. Nalabye Abitex bali mukawefube okulaba anti walaz ogobe bya politics. I think there is need to keep your music running. Nti at least bya politics so biwo budde naine ndongoji wo budde. There are people who loved you still as an artist and miss that. Waliwo echiriawa, nobody can fill that void except you. So Abitex alina kawefubo oyo ayagala at least Bobi a day. Never gama kala yimba ku Saturday and Sunday, but waliwo omuntu acha misinga enyimba nga amwe bad medium for intermediation. That's why me still top up the nation from Dangala Osegera. And I'm one of them, by the way. I would pay a fortune to see Bobi Wine perform. I would pay. I would pay to just see him. I miss it. Anyway, birthday, Sazoji celebrating bakateyamba, orphans, abana baliko obulemu ngayita mu kitongole kya mchala we Babi, Babi Itungo. Katulabe bibadde tulyoke tweyongereyo. Jagala nyo kwebaza Sister Lucy tetsobode musinkana Father Dungu na mwena abakolera mweno home St. Lilian Jubilee Home mwebale nyo mulimu guno gwe mukola. Jaga kusinzira ano sindiki abazadde obaka nti abaana bonna bali special era abaana bonna mu ngeri yonna gyafaanana mubalabirire kubanga bali special. Tuwadde n'abaana gyebuvuddeko twakaziika sister twakaziika mukwano gwaffe Asia naye yali mentally challenged naye olw'okwagala okwali kumwetoolodde ensi yasobola okulaba talent ze era afudde ng'ali celebrity naye ne bana abaana badde nnyumiza ne mukwano gwange nti bw'olaba program gye bayita America's Got Talent oba Britain has Got Talent waliwo abaana ng'abaffe bano bennyini bamuleeta olumu aliko obulemu olumu ali psychologically challenged eno ewaffe betulabanga baana batalina mugaso naye baleeta abaana omwana nga alina special talent nga yeewuunyisa so paka nga bano abaana bawadde omukisa n'obaagala n'obawa opportunity ng'abaana abalala bosobola okulaba ekyenjawulo ekibalimu tubeebaza mwebale nnyo kulengera wala nemuyamba bano abaana njagala n'okuba omulange eri eyo mwenna mikwano gyaffe oyinza okuba nga olina omutima omulungi nga wandyagadde okuyamba naye nga tolina na information wano tuli gayaza just opposite ekereziya osobola okukyalirako St. Lilian Jubilee Home n'olaba ku baana bano naawe yenna ali eyo ng'osobola okubawa obuyambi mu ngeri emu oba endala osobola okwetuukira wano direct oba n'oyamba ne homes eziri eyo kubanga tulina abantu abalungi nga bano abalina homes ez'enjawulo. Exactly. Kakati ne Gloria tugambi sanyu baby zom. Gloria, you want to say something? Tuyagala beba oba kubabuzaako? Nange msomya mzenganze ne wayo okwebaza kwangeri bantu bonna abatulaba n'obuyambi tusaba obuyambi. Gloria ono yamala senior 6 wadde ngali challenged
kitegeeza abaana bonna basobola okusoma naye wenna ali eyo ng'olina engeri gy'osobola obayamba mulabye engeri gye basula mulabye bwe bafumbira mulabye ne gye bafulumira bisobola okulongoka okusingako wano osobola obatuukirira nasazeewo birthday yange tukiriza ano sister because I wanted it to be special and you people are special and we are very proud of you and you're a great girl and I know many girls especially those that are disadvantaged will look up to you and say if Gloria could make it I can also make it. Okay, now I want to dedicate this next song I'm going to sing to you. It's called Carolina. It is a story of a girl. She was very beautiful. She was at school with us, but she did not even study because she was playing around with boys and she got spoiled. Okay? Carolina yemuwala gwe twasoma naye mukyenda mu mukaaga yali mulungi ndibasanga bamwenya bw'atyo gamafudde maama buli omu nga yeegomba Carolina kuba kozi paka kwedimasa yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali president yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali n'amaani Once again, thanks for your Christ-like love, care, and concern to you. For concern for us and abundant blessings to your family and family tree. Yeah. Yes, sir. Wagala nnyo ekirungi kyabo kyekyo obutawa musolo wabula ekikuliko ekibi bwe butakutamba abakulu be bawe ennyingi abato be bawe entono nimbe wama kyabo kyekyo obutawa musolo. Okay, there you go. That's Bobi Wine. What is celebrating his birthday. What else would he have done, Irachecho, being the leader he is? And of course, empowering the ghetto has always been his lifestyle. Empowering abana ghetto mbereyo. Aweze myaka na mugumu wike no tujja kubaletera ku byafaayo by'omukulu ono. Yeah, his walk to where he is now. Ne muganda waffe omulungi ennyo. Yeah, mukwano gwaffe oyo gundi ajja kuba bituwa naye nga yatulina bannaffe abankuba ebifaananyi era nga on my social media bamuyita epic